nsanyusa okubalaba nateera. Amanya gange nze Simbwa Fred. Bwe muze mulaba abanja obwenkanya bwa muganda waffe Nsamba Henry Eyafira mu maka ga omuyimbi. Mmwe gwe muyita Spice Diana nze gwe mmanyi nga Hajara Namukwaya wamu ne manager we Roger. Nateera nkomyewo ensonga z'embadde nzijambagamba nti tugenda kwabya olumbe lw'omwana oyo Nsamba Henry mu maka ga muzeeyi we Ebunamwaya. Abasinga obungi gye muzze nga mujja mutukubagiza. N'olwaleero nkomyewo era ngezezaako nnoonya Uncle Bafana ono nga nsaba anzirukire ku mulimu guno gwendiko ne bannayuganda mwenna gye muli. Nateera sabe ne gavumenti nayo eyongere okumpa obwenkanya bwenzize nnoonya. Sebo Uncle Bafana nsanyusa okulaba olunaku lwaleero. Kyakabi nga kitalo nnyo. Mitawaana ndowooza ekikulese ewange kyakubeera nti mumanyi nti Roger yafuna obuzibu bw'omwana ono yafa kituufufiira we ate mukimanyi nti nno Roger nze namukola ki gwe wamubrandinga nze namuleeta mu bino bintu so olwokuba ndi munnayuganda alumirirwa ndi munnayuganda ayagaliza era ndi munnayuganda anyolwa ebintu bino bibuusiddwa nnyo amaaso. Lwaki ebintu bino naffe twagala kuvaayo twagala kufuna ku bwenkanya kubanga twakitegedde nti abantu bonna mu nsi teri ayagaliza munne kubeera na mirembe. Kitegeeza nti bwe weeyagaliza munne okubeera obubi naawe oba weetaaga okole ki okifiiringe mu nsi ezaddala bwe bakikola naye nze ndi wano olwa muganda wange ono mutoowe eyafiira mugimu ku mikwano gyaffe ate ne batafuna bwenkanya. Bakoze ekisoboka okulaba nga bafuna obwenkanya n'ekikoze kigaanye era nga bwe kiri mu Uganda nti omwavu takola ki omwavu tasobola kubaako kyasobola kukola. So abantu mwenna abali eyo famire ya muganda wange ono yafiirwako omwana waabwe yafa mu ngeri ndowooza etannannyonnyolwa naye nga abantu mwana mu mikono gy'abantu mwe yafiira nga bwe bali nti nno basobodde okubako omwanafu gwe bakwata mu sipiidi awo nga talina kyakoze kati kitegeeza bateeke mukono gwangu batunnyonnyoleko ku nfa yaki y'omuntu ono. Omwana ono yafa atya abantu batereere emitima waaba nga ruufu ziveeyo okitegeera poliisi ebiyingiremu eteekewo obwenkanya kuba teri muntu agala kufiirwa muntu okitegeera. So n'olwekyo omukulu ono bwe yantuukiridde nangamba twagala kukola t-shirts twagala kwabya lumbera ono mwana ku lw'omukaaga ne mugamba kale jangu ekirungi nangamba tuwandikiisiza mu kamera abantu abatulaba abalina omutima gw'omuntu munnayuganda oba abantu b'omuntu wa wansi bawulire okukaaba kwaffe basobola otuddukira. So abantu b'e Bunnamwaya omwana ono yali mutuuze eyo Bunnamwaya era gye yaziikibira wagenda okwabizibwa olumbe. So nze bwe nabudde ne kinkwatako ne ngamba kale mujje mbeeko kyenkola. So era tuyise omulanga abantu abali eyo abanyolwamu abazadde nga ozadde ku mwana omanye obulumi bw'omwana oba nga obadde ne muganda wo ng'omanye obulumi bw'okuba n'omuntu mu nsi tuyambeko abantu bano tubadduukirire ekisookera ddala bafune obwenkanya oba baliyirirwa okitegeera baliyirirwe mu bituufu ng'omuntu ategedde nti nga n'omuntu akkiriza nti kituufu omuntu yakola ki obujulizi buba bukoze ki bubuze obujulizi buba bubuze then ebintu abantu kye beetaaga ge mazima kumanya omuntu waabwe yafa atya ate era n'okufuna obuyambi. So tukoola bannayuganda mwenna gye muli ku nsonga zino ezimu tuleme zibuusa maaso kubanga muvumirira ebintu by'ekitta bantu bannayuganda muvumirira ebintu by'ekisaddaaka baana bannayuganda muvumirira ebintu ebyo naye mubivumirira. Kitegeeza nti poliisi byesiba etusomesa byesiba ekola kiso mu mbeera bwetyo abantu bano baba baagala bwenkanya nga tebabufunanga balina sitoole zaabwe balina obujulizi bwabwe. Lwaki abantu baba tebava ku bwenkanya nga abantu oli ayogedde obwogezi ekigambo nti gundi tewannyimbidde bulungi musobodde omukwata ne mumuteeka mu nkomyo n'abeerayo ebbanga. Lwaki omuntu assa omuntu oba omuntu abatatanyonnyola muntu afiiridde mu nnyumba yo bamikono gye bwafudde lwaki abatakwatibwa kugamba bannayuganda just nze kyensaba
nti tubeereko obwenkanya ffenna tuli bantu mu nsi era tuli bannayuganda. Omuntu wabanga munnayuganda abantu bafa ne baggwawo gavumenti ebyeggwawo abantu ye gavumenti. Simanyi oba pulezidenti w'eggwanga lino akimanyi nti waliwo abantu abafiira obwemage. Simanyi oba pulezidenti w'eggwanga lino akimanyi nti abantu bangi balina obuyinza mu mikono gyabwe nga teri yabubawa. Abantu bangi bakozesa kwegamba olukujjukujju lonna oba lwanguzi olinazza emisango nga bw'ayagala. Oli abamu beefudde bakitalo ku byalo eyo ne poliisi tezibasobola. Ne poliisi tezisasobola banne baziba misango. Ate bwe tuwulira abantu abazza emisango gya Naggomera ejyaddala tebakola ki? Tetulaba babizanyisa. Kati kitegeeza nti bano abantu bonna abavaayo ne beekubira emiranga bannange bankubye katono okunzita ne muvaayo ne mubayamba. Lwaki ensonga y'abano abantu poliisi tevaayo negiyingiramu abantu bano ne bafuna obwenkanya. Mu bwenkanya bonna obusobola okubaawo oba baliyirirwa obagibweko ennaku y'omuntu waabwe kuki ate nabo bennyini n'abantu abakola ekyo babeere free kuba tosobola kukutta muntu no just notalimba mu nsi bwotyo. Era just ebintu ebimu biba bigenda kusumbwa musolo byonna byonna biva mu kugamba nti bane kino kyali bwe kinewe kyekituufu kiri bwe kiti naye kino kiri bwe kitewe kiti ebyo ne bikola ki Bafana gwe yaleeta looja mu ndonga bw'okyeyina wali omukubiddeko kasimu n'omubuuza ensonga zino ziri zitya? Sitwala nkubudde mukubira simu kumubuuza bintu bino naye kubanga embeera ye gy'ateekawo si ey'omuntu gw'osobola okukeera ku makya omukubiri. Waye omusajja ayinza n'okulikodinga n'akoogeza ebirala oba n'owulira birala ng'akulikodinze akugjamu. So si yamumanyi ekimanyi ekyondoza akimanyi kugamba ayina embala eyo kati. So si ye muntu gw'osobola okugamba mbuno nkubire okitegeera mubuuza ebintu bino. Ebintu bino byayitiriza ku social media ku YouTube. Embeera yonna neeraga nga abantu abalina emikwano egiriraanyeewo bo abantu emikwano gyaffe n'abamu ku bapoliisi abamu mikwano gyaffe tugamba ekituufu omuntu yafiira omumunda era kabanga lyamujja omumunda kwe kukikonfaminga nti no ewaabwe wafiirayo omuntu. Papa, obwenkanya bulemeddwa butya okufunika okuva omuntu lwe yafa? Ekyobwenkanya kino bannange eggoma mazima bannayuganda mwenna gye muli. Obwenkanya mu musango gwa Roja ogwa muganda waffe yafiira mu makaage oba aga Spice Diana bukyatulemye okufuna. Tugenze buli wamu, buli mbadde nzija mbagamba buli lukya. Tugenze buli w'omanya wali ekitongole ky'ebyokwerinda okuloopawo tuloopyewo. Naye ndowooza mu Uganda lwo kino kye bagamba nti oba omwavu tasinga musango. Gwate ssebo mbuuza lwaki njogera ekyo. Omwana oyo bamutte ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gw'omukaaga 2022 paka olwaleero gigenda wera emyezi 8 atumuziise. Tuli mu kutambula butambuzi batugamba mugende mujja kudda enkya, mugende mujja kudda enkya. Naye twebuuza ku madakesi nga n'abagambibwa oba abavunaanibwa oba abayogerebwako okuzza omusango guno bali bweru bataayaaya butaayaaya teri n'omu abagambako yadde. Kigambibwa nti Roja yakuyita kuki era mwateesa kuki? Roja wakati mu kulaba amawulire gano ng'alaba mulemezzaamu ng'era mulumiriza kuba nze kyennyimiriddeko ge mazima kuba naye Roja akimanyi nti ge maki. Roja yasala olukujjukujju n'abamu be yayisaamu ddiiro bantwale mu maaso ge alabe bw'ayinza okunsirisa mbe mu kintu kino. Era Roja n'antwala paka mu nnyonyi akafu bakayita Cubana. Bwe yantwalayo n'aŋŋamba bye yaŋŋamba musimanya onkubye onemezzaamu bulandi ogitta omuyimbi asula akaaba oli musajja onoonya ssente. Lwaki bino tobivaamu tukole ekiddako? Nansuubiza okukyusa obulamu bwange biki ne mutumya ne mugamba Roja nze kino nkikugamba ndi mu maaso go bw'oba onzita nzita. Ne Roja nze sidiiringa na mutemu. Kati nze nakwesiga ntya nga watutte muganda waffe wamuzikizza kati nze ate ngende maaso n'owuliriza ebigambo byo naŋŋamba biki? Nze mbadde nsobola okulumba mu bubi kuba nina abantu abansaba omulimu bakugjewo. Ne nabagambye ekyo temukikola. Ne mugamba Roja oli wa ddembe oba bagamba naye banzikize bakole ki? Ne kasita gwe okimanyi nti ekibi tekiggwawo na kibi. Era Roja akwata mu nsawo yagenda n'aggyayo ekisawo kya ssente n'aggyayo emiliyoni ya Uganda n'agikola ki? N'agiwa omwana gwe nali naye agimpe. Olw'okuba nze nali nnoonya bujulizi nti Roja kituufu watta omuntu nali nina orisiivinga ssente ezo mpulire na biki by'oŋŋambirako na biki by'oyagala nkukolere. Era Roja wagenda mu maaso wankwata vidiyo ng'onsuubiza nti ogenda giwa Spice Diana
ekukakasa nti mumaze okuwuliziganya nange nzikize nemekuddamu kwogera ku nsonga eno. Ate ne miliyoni yo Rojo olwaleero gy'ogamba abantu kuba olina abalala b'ogamba nti wampa miliyoni kankikubulira bannayuganda bakitegere miliyoni yo gye wampa. Rojo omuntu yandeeta ewuwo oyo omuvubuka gw'otambula naye. Actually kansome n'ennamba y'essimu eno bannayuganda mutegeere. Kuba omuvubuka oyo naye kyaliwo otambula naye. Simanyi oba naye omu ku mutemu abatta Nsamba Henry simanyi. Nenja abannayuganda bawulirize ennamba eyo. Rojo tegeere ani yatwala ssente zo. Ziyakuwa. Akakadde k'ogamba abamawulire buli bw'osanga mbwampa ssente. Akakuwadde nga aguliriridde. Ene namba mugiwulirize bulungi bannayuganda. Era nannyini simu eno atambula ne manager Roger. Era gwe wandiringa okuva lwe nali ku DPP's office ng'okubira amasimu n'otwala ku National Theatre n'enkusanga ne promoter omu ow'ebivulo w'amaanyi era ye yeemanyi bwe mwali mudiringa muzikize omusango guno. Ennamba y'essimu eri 0703 89 97 75. Njiddamu eri 0703 89 97 75. Amanya go gamanyi. Amanyi eri muga mukazi. Naye omuvubuka abamumanyi mumanyira abakozesa essimu. Amakozesa essimu. Kiboyina nti omuvubuka oyo yafiiramu ekyo ekikomera yali wani abaamutira ddala gwomanyi. Nze mu kujja mu nsonga eno oba musango guno. Era njagala manager Roger n'ab'ebyokwerinda gye muli ne Spice Diana. Nga tonnaba kumanya ani bukakafu mbujjawa. Buli munnayuganda ayandyagadde okumanya ekibuuzo omulambo gwavaawo okutuuka mu kikomera kya Spice Diana. Buli munnayuganda gyali ekibuuzo ekyo ayagala ansa yakyo. Ekyokubiri, munnayuganda ayagala okumanya ani yakubira poliisi okujja omulambo mu kikomera kya Spice Diana. Kubanga omulambo ffe wakati mu kukola statement tumaze ofuna omulambo bamaze tukubira amasimu kwa ffe yatukubira yatugamba nti mwana mmwe yafudde naye yaggiddwa mu maka ga Spice Diana. Naye okumujja mu kikomera kya Spice Diana, Spice Diana yakozesezza essimu ye nga akubira poliisi ejje muyambe ejje omulambo wa mu kikomera kye. Basebo ne bannyabo mwe mwagala Uganda njigambe nti omulambo gwava wanyi. Oyo omwana omugenzi yali oba yali mubbe. Nsamba Henry bino byenjogerako abamumanyi. Bino nawe Spice okimanyi. Nga yakubibwa nga ne Roger kino okimanyi. Ono omwana mukolaganye naye ebbanga ettaka wansi wa myaka 7. Manager Roger ne Spice Diana okimanyi ne mbanneyibawo yadde gwe wabasasula wabagulirira basirike. Okimanyi badde nga balaba omwana ono ng'ayingira mu kikomera kyo oba baalinga bamulaba ng'ayingira mu kikomera kyo. Ng'agenda ajja naggulawo ne baggulawo n'ayingira ne mukola bye mukola. N'olunaku lwennyini lwe yattibwa oba lwagamba okufa lwe mwamutta mwamuguliranga era wali wamulaba okuyingira. Naye wakati mu kuyingira kyesaamanyi oba kyesijja kugamba nti kino nkimanyi. Kyesimanyi oba yali alina by'ababanja nga mwagaana okukkiriziganya era mwatandika okkuba omwana ono nga waliwo abawulira. Naye teyafaayo ki kye baali bakola ki naye yawulira omuntu eyali atulugunyizibwa munda. Era akaseera mpawo kaaga ne mukubira patrol nejja neggulawo gate nekuba akabina munda ne bateekako omwana oyo. Era omuntu oyo yomwe yabalaba yadde mumugulirira nammwe mukimanyi. Nadde ebbali n'alaba emmotoka eyo ng'etwala omuki omulambo. Gwenge yali ayogeranga n'oyo omwana. Nsonga ki zoyinza okugamba nti ze ziyinza okuba nga zamuviirako okkuba oba okuttibwa? Nze ensonga ze nnina era ze nsobola okusimbako amanyi ezamuviirako okufa. Kuba oyo omwana mumulaba muyinza obamulaba mu mbeera eyo gy'alimu. Naye yali musajja mukozi. Yali musajja mukozi ng'akuba amatafaali ge ate nga gakubidde ebbanga akasente yali akasonze. Kyesimanyi oba nze kyenteebereza nti Roger ayinza oba ye yatuuka n'alaba nga ssente z'omwana aziridde oba azitutte. Naye ng'okusinziira omwana bwe yali afaanana nga ekifaananyi ky'omwana bw'afaanana tasobola yimba na muyimbi we. Ate nga nze ono omwana nga bwe mmumanyi yali alemerako nga tosobola kutwala ssente ze n'akola ki n'akuleka. Era nsuubira wakati awo ndowooza mu kumugobaganya genda Nsamba eno yalowooza nti ssente ze zijja kufa. Yali ayagala kolabo nabo. Ye mu ndowooza kuba yali ayagala kuyimba na Spice.
oba yali mu kibiina yakigambako nti ayagala kuyimba na Spice bulungi nnyo n'ensi ewaffe bunamwaya yonna ekimanyi ne bwogenda essaawa za leero n'obuuza nnyina gwe njagala ove wano nga tobibuuza nze genda ebunamwaya bagambe mbuuza maama wa Nsamba Henry bakubuulire biki bye yalinga ayogera ne mutabani we ne kikosi kye bwe yali ekiguruupu kikubuulire kuba n'olunaku lwattibwa oba lwe yattibwa kuliko essimu ya Roger ng'eyogera n'omwana oyo. bwe yakuwa akakadde wakakozesa ki? Manager Roger bwampa akakadde aŋŋamba mpa kadde kakusirika nekerawo mwogerako nekerawo gamba eggwanga biki ebyaliwo nga yakampa akakadde ako oyo muvubuka enamba gyensomye kuba yeyantwale wa Roger era mukuntwala yantwaleyo nga ŋŋamba nti omugagga agenda kuwa ssente ayagala oleme kutaddamu kwogera bino byonna kuba famire eyo yo nsiriifu naye gwogikola ki gwogikulidde ogikulembera okubanja obwenkanya ate Roger kyatayagala eyo miliyoni agikuwadde just airtime okubeeremu ng'omuvubuka naye aba yakampa miliyoni ya Uganda eyo kuba polo saagenda nzekka nina ne benagenda nabo abalimu n'ab'ebyokwerinda yadde Roger teyakitegeera kuba ne bye twakola naye byonna ebifaananyi byannemukwata naye emboozi gye twanyumya ne Roger yonna nga bwe twali nze nakozesa amagezi gonna ne njijjawo era njirina nina gye nagitwala singa Roger okwatibwa ne Spice Diana bw'oba ogamba nti tuli mutemu n'obutemu buno temubumanyiiko ebyo ebigambo bajja biddamu babikupuleyingire we obuuze bakubuuze kiki wali ogezaako okunnyonnyola nga tuze ku kyakakadde eyantwale wa Roger yaŋŋamba nti buli ssente ze bampa kuba ye yali afuuse bloka tuzigabanira waki wakati olw'okuba nze nalina information gye nali nnoonya nze saafokasinga ku ssente za Roger kuba nze ekyali kintutte wa Roger njagala kumanya kituufu Roger omwana ono mwamuse era bw'aba yafudde ki tuba twakava ku mmeeza ne Roger tumaze okwogera muvubuka nanze ze bali nangamba tema konzi bampadde miliyoni obadde ogamba ki tipe emitwalo gyange ameka njagala Roger wetegereze bulungi nnyo manye ne ssente zo bwe zaagenda kyesimanyi oba mu kuzimpa wali wadirinze dda n'abajjozi nzijako abajjozi twala omuvubuka nangamba emitwalo 5 ne mugamba nvuze mafuta n'ebindi nabo tobamanyi neera nabo nina obbasasula gwe muvubuka gwe n'okwata emitwalo gya Uganda 3 nenjikuwa nakuwa na bw'etaano 6 nenva mu kifo n'emitwalo 7 be nali nabo abe nali ntambudde nabo mu mafuta nenkwata emitwalo 2 njikole ki nenjibawa balance w'emitwalo 5 gwe yadde ogamba ziyinza oba ojja zeegaana neffe twazikwata nga kizibiti era zirina gye ziri essaawa yo bw'eneeba etuuse ng'okwatiddwa ojja kunnyonnyola wali ompa zaaki so yeeyo miliyoni gye mumbuuza kigambibwa nti nno waliwo n'emitwalo emirala 3 bye yakusimbidde weebale nnyo manager Roger bwe ntuuka ewaka waddamu n'onkubira essimu n'ombuuza boyi ki ekiriwo konze sirina ttabu n'ombuuza oli stede konze ndi stede n'oŋŋamba oyagala mbere ku simu yange buli dakiika nga nkutayipingira nwane okutta omusango guno nje mu famire olukwe nzire saidi yo mbere nga njubisa then bali engeri gye basirise so nange bwe nvaayo kijja kwangwira omenya fayire eno nekugamba essimu gye nnina yambwa tesobola bikola nombuuza tosobola kufunayo kasimu kamangu kasobola bikola nekugamba nsobola ne sirina ssente n'okwata emitwalo 3 n'ogaweera oyo muvubuka agansindikire kweyo enamba gye nsomye omuvubuka era yomu n'addamu n'ankubira nanga Roger ampadde emitwalo 3 n'ezo zonna so azikuwa ngenda kuwa emitwalo ameka 2 noonya essimu esobola okukola ebyo ebintu Roger olw'okuba nze nali nkyagala information gye nsobola owa bannayuganda nti Roger kituufu guno omusango ne Spice Diana mugumanyi mwaguzza nagenda mu maaso nekwata bu video kuba wansaba ngo ngamba obwagala nembwekwata nembukusindikira ngezeeko okukusembeza manye ekituufu kiki ekyakola ki ekyaliwo Roger nze bwe namala okufuna information gye nali nnoonya era nagikwata information yo nembako omunnamawulire omu gwe nagisindikira ne message zo zonna nga bwezuzimpa kyesamanya nti munnamawulire oyo yali ttiimu gwe nembimusindikira n'abikusindikira n'oddamu n'obinsindikira egyo emitwalo gya 3 gwe omulimu gye nja okugamba bwe gakola gwombuuziza naye nze nga tetunnavaawo kuba ekya ssente si kyekikulu nze njagala kubuuza mu nsi mu ggwanga Uganda mwe tuli omuntu tugeza alina ssente waddembe okukola kyonna kyayagala nga talina kimugambiddwako awo wennyini mu kusooka ddadi we yali nnyo omusaale nnyo mu nsonga zino obudde buno tetumulaba yatya oba yalya n'ekyo kyennyini
by the way kantu alina omukisa guno waliwo omuyimbi gwe oli w'amaanyi ensi ekumanyi wakwata wayingira mu fayiro eno era olwana kutta fayiro eno nga gw'ozannyira Roger paati eno muyimbi gwe nga weefudde mukwano gwa taata wa Nsamba Henry wakwata Spice Dano oba ttiimu ya Spice Dana n'ogireeta mu makaago nga gwe bakulembedde oyagala beetondere muzeeyo ono n'obaleeta mu makaago n'obakweka eyo muyimbi gwe n'okubira taata wa Nsamba Henry ono twalina ku Workers House mu DPP's office n'omukubira essimu n'omuyita tulina by'omugamba kumbe oleese ttiimu ya Spice Dana ejje yeetonde oba emwetondere ne mulagira muzeeyo oyo bw'abajja tajja n'abantu abangi omulagira ajje n'abantu babiri ye ne munno omu era muzeeyi mu kujja gwe twamugamba nti ttiimu eyo eriwo era bwe yatuuka ewo wamuggyako amasimu oba mwamuggyako amasimu kanawe baganzijako nga tuli munyonyo nemugenda mu maaso mwetondera muzeeyi n'abagamba bye yabagamba nammwe bye mwamugamba ne mumusaba ave mu musango guno ne mumusuubiza eggulu n'ensi bye mugenda omukolera kyesimanyi muyimbi gwe oba amakaago yafuuka kkooti wakati mu kunoonya obwenkanya tuba tunoonya obwerufu muyimbi kyoni olw'ebyekwerinda oyo ye abamumanyi yapangisa bunamwaya yazimba bunamwaya asula bunamwaya abamumanyi mujja mumanya era muyimbi gwe bwe nabadde njogera ebintu bino nabikuweereza ku simu nenkugamba muyimbi gwe toli mulamuzi omulimu gwo kuyimba simanyi lwaki omusango gufaanagana bwe guti murder case oyagala esirike mu nsirika bwekyo nakusuubiza nekugamba oyina abaana kyesimanyi nawe baba nakuttira omwana wo ojja kwagala ebintu ebyo bigwe bwe bityo n'osuubiza n'okunsuubiza okunsuuwinga okuntwala mu kkooti nenze nagambye ndi open wendi amannya gange nze Simbwa Fred bw'ogyebunamu abajja kundaga bw'oba tolina na namba yange kantwale n'omukisa ogugikuwa ogiwa ab'ebyokwerinda byo essimu yange eri 0704 07 8 07 4 07 giwa ab'ebyokwerinda bankwate onsuwinge ontwale mu kkooti olw'okugamba tiva ku Spice Diana amala ebizibu weesigaki Katonda basinga basuubiza bintu ki ebyo bikyusa obulamu bwammwe nze lunasinkana Roger ndowooza yandaba embeera gye nalimu n'abantu abatera omusemberera ngalaba nze nfaanana bubi nansuubiza agenda kyusa obulamu bwange ye Roger sente azirina takyanoonya ate singa naamujubisa n'enkisussa animal ndi wazivuga nga Roger wansuubiza naye nze ne mugamba munange kangume mu bwavu kuba bayinayo kambabuulire banamawulire abamu naddala Roger bakozesa okutta emboozi eno oba eggulire lino kuba Roger bingi abikoze ndowooza mubiraba nammwe njagala baanamu abamawulire abantu mu abamawulire wesse mu kifaananyi singa muganda we yattibwa mu nzitibwa bweti essaawa ya leero nga nze gwe basasula nzite eggulire ebyo nga gw'olwana kufuna bwenkanya naye nga ye waliyo oli kyakola kusasula abamawulire kyoga nti omuntu ali eyo yeteeke mu bigere byammwe yeteeke mu bigere byaffe nga batta muganda we Nsamba Henry yali Munnayuganda ng'omulala weewaawo yali mukubi w'amataffaali naye ate ayina abantu be yali abeezaawo era abaali bamwenyumiririzaamu so wakati nga tunoonya obwenkanya mbasaba tube kimu ebitongole by'okwerinda byo bigamba ki munnange bwe tugenda mu bitongole by'okwerinda nga bw'omanyi Uganda tegulina fayiro gyeri yatambula naye nze nkugambye nalondola fayiro eno okuva ekatole ya bwabwe ewa IA yagikola natwala n'omukisa nentuulako ne IO eyakola fayiro eyo ne mubuuza naye afandiye wano tulaba omuntu ne waba abbye kasimu mumufiirako ne lwaki onassa omuntu agambibwa kale bw'aba teyatta ne lwaki temumuyita oba temumukwata ajja tunnyonnyola eddala omulambo guno gwatuuka gutya okuba mu maka ge kubanga kale bw'aba agamba nti ye yali mubbi abeeko ekifaananyi kye batuleetera kuba agamba ye Spice bwe mba ndaba interview zakola agamba yali alumbiddwa omubbi oba omutemu naafuna eneetaasa gye yamwetaasaako naye buli Munnayuganda gyali ayagala okumanya Nsamba Henry yayingira ate wa Spice Diana kuba tuli bantu bakulu wa Spice Diana mulaba bwe bafaanana ekikomera kiriko fuuti nga 11 kiriko sengenge kiriko amasannyalaze Spice Diana ewako oyina abasirikale olina babawunsa
olina ba bodyguard, olina embwa, olina ba house girl, olina ba house boy, olina n'abakuyambako awaka. Nsamba Henry bwe mwagala okwebuuza yayitawo okutuuka mu nju Spice Dana gy'ogamba nti yali azze kutta. Emabegawo wagamba wajjamuko emakindi awo kali katini abantu bakutire mu makindi era ng'osuspectinga nti be bamu abali mu ttiimu ya Roger. Essaawa zino obukuumi bwo buli butya okuba nti ovaayo okwogera ebigambo bwe biti nga totidde kufa? Nze bino mbyogera nga tuzeeyo ku kyema kindi kola olunaku Roger lwampita okusisinkana namba gye mbasomedde abagimanyi mukimanyi nyo omuvubuka mumumanyi yampita emakindi ku Chicken Tonight bwe yali agala tutule ne Roger twogere ku nsonga zino wenyizo zivaamu. Naye bwe tutuuka emakindi abavubuka waliwo abaali bamanyi ndowooza nga bakyali ba Roger bo batandika okukola sayini zaabwe yadde nange saali nzika kuba nali ekituufu nali njagala information kuba oba onoonya obujulizi mu murder case oba olina onoonyeza ddala otegeere ono omuntu polisi bwe yalema ne mugamba tetwagamba polisi bwe beeganye okunoonyereza ffe katukole ogwaffe ffe tunoonyereze tubulye bannayuganda biki ebiri mu ki omusango guno. Tuuka emakindi ngenda olaba abavubuka ku Chicken Tonight nabo omuvubuka mpisa nkubira essimu alina basuulira sigino naye wakweta omukisa gwe nnina be nali ntambudde nabo nali nabagambye dda temunzigyako maaso asobola kuzisa essimu yo sika ebifaananyi ani gwe ndi naye ki ekiriwo era mbwangu nnyo nange embeera etandise okusajjuka oli samwana chance kwogera maaso kugenda kukola byaffe emwesimatulako ye teyategeera nti nkoze eki lunaku lwe lumu era ne baddamu ne bankubira ne bampita emunyonyo olwo lwe mbanyumiza lwe nafuna ttiimu eyalimu ne security nengenda ne meetinga Roger nga ndi mugumu nga sina nakintidde nakati ntambula naye nze simanyi era nkugamba Roger ne Spice kuba nabalabye mulina interview gye mwakoze nga mulina ono omuwala gwe mwasibye ng'omusango gwe muvunaana mbwe simanyanga yaboogeddeko olw'ekivulumbu tekyanyuma nga tegee mazima kubanga Roger ne Spice enna mwe mukimanyi ekivulu kyammwe ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda tekyanyumye. Ekivulu nga tukivuddeko kuba ekirala bw'olaba basiba ow'ekivulu gwe tubagenda kutta busi. Nkugambye bino mbize mbibagamba Roger mbigambire kati gino emyezi giri 8 oli waddembe okusindika abatemu banzite oli waddembe okujja n'ompamba kuba wabinsuubiza n'ongamba ne mu security ya Uganda oginamu omukono oli waddembe okujja n'onkola kyokola ki naye kino nkikulayirira Roger ne Spice Diana ne munaba munzise ne muggulu mujja kunsangayo ne bwe tuli ku line nga tugenda laba Katonda nja kuva mu line ngende ngambe Katonda Spice Diana ekikolwa kye wakola ku nsi ne manager w'Oluuja kati obona buyinza okuba obusungu kati mwe nga family mwandyagadde kati abantu ngabo baba bakwetonda ne bajja oba mu kamera mwagala betondere mwagala bo baba bakwetonda betonde bati Spice Diana njagala aveeyo ekisooka asooka abuulire eggwanga kyekyali ewuwe ku byogerebwa era bw'aba wakwetonda yeetonda ku ki kuba agamba tabimanyi bw'aba wekwetonda yeetonda ku ki. Spice Diana nze mwabogera nange nze nalabako nafuna omukisa n'endabako katambi akaaliwo ng'ono omwana bamunyiga Roger akayina atambula nako ku simu openi wakandage munyonyo kalina simanyi lwaki oba jogo nabaki eryo kisimanyi oba Roger gwani muswano twala obudde n'okwata biki ebiriwo ng'omuntu ava mu bulamu bw'ensembe lwaki akatambi ako tokawa ggwanga kale bw'obaako tosobola kukata lwaki totuwa kamera zo bye zaakwata ng'omwana ono ayingira kiki walaba mu katambi akatambi kali bw'oba okeetegereza tekalaga nsamba enure ng'ayingira kikomera kya Spice Diana ate tekalaga ng'ava ku kkubo ng'ayingira wabula akatambi kali kakulaga nsamba enure yali mu ddiiro lya Spice Diana naye mu kuyingira nze mu ntegera yange bwe nalaba akatambi ako kyennyinza okukunnyonnyola gwe oli waddembe okugjamu ekikyo nsamba enure waliyo omuntu eyali amuyise biri ebintu bibiri nsamba enure bw'abanga bali mu kufa kwe bayinza oba baali bamuseetinze nti oli yamuyita jangu bw'otuuka mu nnyumba mu ddiiro kwata mu lukuubo bwe buti naye mu lukuubo olwo waliwo ebisenge nze nkugamba kye nalaba waliwo ebiri ekisenge ekiri ekyengulu n'ekyemmanga naye nga nsamba enure abutaabutana ndowooza nga yeebuuza watuufu ndagewa kamera awo weekoma okukwatanga mulamu
niye bino nga atugibwa akubibwa afumitibwa ebiso tekubawo naye njagala okwebuuza bweba kamera yasobola okukwata ekyo omulambo mba mwagufuna mwagukebera nga gwafumitibwa okutuwa omulambo n'ebifaananyi mwenna abamawulire mba musobodde nja kubibawa omulambo guli gukulaga yafumitwa biso kuba gwalina ebituli alina ekiso wano bafumita gwe woosuubira awasobola okuva omusaayi mu sipiidi singa oba ogwetaazi emiswanga bakulaga wano mubulago waliwo ebituli era abanamawendooza abamu abagumu mwabula abaabita twagala okumanya nsamba enule omusaayi ogwamugibwamu guno bwe yafumitibwa gwalagawa ekyo kibuuzo nsamba enule bwe yali attibwa engoye ze mwabaamu kimutuusaako mwazitwalawa ye bannange obusungu omwakozesa ku nsamba nga bwali bungi kubanga Spice Diana wina babbawunsa mwali musobola okukwata omwana oyo singa yali mubbi ne mumutwala ku poliisi ebyo nanga bikoleddwa byonna nga obitegedde oyagala asibwe oyagala yeetonde oyagala ki guno omusango murder case kyemmanyi omuntu bozza omusango ogufaanana bwe gutyo amateeka gaba galina okukola ku kigalina okukola ki era amateeka tongera okusaba amateeka kuba nze sigirinamu obuyinza efayiro bweyo murder case muntu kutta muntu gavumenti yeyina otuwa ekisembayo Spice Diana oba eragira oba agenda eruzira oba agende mukomera ne manager we bwe batubulira kiki ekyaliwo Uncle Bafana nga tumaliriza ensonga bifu ya Spice Diana ne Shiba oyinza gyogera Uncle Bafana ebigambo biwulidde atwagala okumanya ogenda muyamba otya era na what's the way forward nze ekimpezeza wano mu kamera olaba muntu ng'ono nga yaziira oba kulaba abantu bano nga baziira kubanga emboozi zaabwe zijjudde ku social media konna tikiyinza okuba nga tezaayisibwa nnyo nga tebaziyisa ng'abantu bano bandikoze eki bwe bandyagadde so nze of course baganda bange ne bantuukira nga tugenda kwabya lumbe naye at least gwe watandika ne rogi okitegeere tuze gyoli nga twagala otuyambeko oba gwe wabeera nayinza okuba nga gweomumanyiiko ebituufu twagala at least otuusemu eddoboozi abantu baba nawulira eddoboozi lyo nga gwe omuyimbi basobole at least otunoonyezaako obwenkanya tutegere omwana waffe bwe yafa abaamutta eba bakkiriza nti bamutta oba batwetondera oba bakola ki kugamba nti wabeerewo okubalansinga ng'omuntu yenna bw'anaakola ki so kwe kutegeezebwa nti balina olumbe lw'omwana oyo lugenda kwabizibwa ku lwamukaaga so ne mbagamba bayitireko wano okitegeera tubeeko kituyinza okubayambako mu byetaagisa ku abantu tebagambe nti Bafana oyingidde mu lutalo tali lulwo luno si lutalo era saagala muntu ali yalooze mu luno lutalo guno bwenkanya oba kale kuno kwagala abantu bafuna obwenkanya n'abantu abalina obuzibu ku bantu kugamba abantu baleme kubeera eyo nga bo baloota birooto by'abantu balala buli lunaku so nga ate bandibadde ebirooto babikola ki babivaako abantu baba balina obukakafu nga abantu balina lwaki bo baba tebawulirizibwa Uncle Bafana akigambibwa nti nno buli ayogera ku Roger either amukuba oba amutiisatiisa era waliwo ne promote omu amuyita Devcom yamukubye kati olubuto alwase totidde Devcom simanyi lwaki kati abantu ngabo nti gundi akubye Roger aba yasobodde osiba omuwala oli olwomugamba ekigambo bw'aba Devcom yamukubye ate kati oyo promoter oyo alina eddoboozi ly'abanne bapromota bangi nnyo abasobola okugonjoola ensonga ezo zikyemmanyi omuntu yenna kati Devcom bamukubidde ki kwogera ku muyimbi nendowooza gwe kitosibe kino kwasimanyi olwabbo kale tebakirengera naye bwe kiba nga kituufu nga omuntu bw'aba abogeddeko bamukuba kiba ate nakyo tekigenda balekera mirembe kubanga ensi bwetosibwa ekola kisibwa oli ate mu kyo ekifaananyi mu bintu bino byonna ebijja bibeera abantu bakola birimu ekifaananyi ky'omuyimbi waffe that is the problem nti byandibadde byo bikolebwa nga bantu bonna babikola naye ne biba nga tebitambuliramu ki kubanga eri famire y'emu bano baba bakoze ekintu okitegeera kiba kibakoseza wamu so nze ngamba nti bino byonna ebintu n'obutalandagana ki nabo bennyini baveeyo bagende bakole ki jeno kirabika okuba nti n'omuyimbi alabika okuba nti naye musabuzi oba mukubi
akatambi kava emabega nga amaze okusonyiwa liyita dansa nga Shakira yagera naye ku ssimu alaga nti naye yali asobola omukuba asobola omutula asobola omukola ekyakabi kyonna n'omuyimbi tugambe nti naye ali mu mbeera eyo kati aliruda ataako bagambulya goyita naye nga bino abantu banegwene bitwagala obbagamba si nti abo balojja b'amaanyi naye kwegamba kye bakola nabo bennyini tulinga abakola ki abababuulirirako okitegeera basobole okulowoozaamu kati nga bwe balabye nti basibye oli omwana bagenza omaliriza ngo audience yonna ebakyukidde ebagamba temusobola kukola kintu bwe kiti era bamaliriza banyize na Shiba nenga kyavudde ku ki kwoyo omwana bamaliriza balaba Shiba alabika ate ye omwana oli gwe basibye alinga akirimu ennyo afuna obwenkanya alinga akirimu ennyo ndoza kubavudde okukola ki ate anko Bafana kati nnyo bannayuganda bannange tubeere bantu bakulu bino ebintu bya Spice Dana bino bye mulaba ali mu kujja abantu ku mulamwa okuteekawo embeera mbu yataddewo beef ne Shiba bannayuganda mwena gye muli njagala mubeere bantu bakulu Spice Dana ne manager Roja muleke kusiriwaza ggwanga muleke kusiriwaza bannayuganda Spice Dana ne manager Roja kino mukikola bugenderevu okuteekawo olutwala mulwane ne Shiba ng'ate mukimanyi mwine eggulire lye mutta mwatta omuntu mwatta muganda waffe kino nze nkyogera si kirumamu amanya nze simbwa Fred Gobo nnoonya n'essimu yange ogirina Spice Dana nawe ekituufu okimanyi bwe mwagenda mu mateeka kati nenyo anko Bafana Spice Dana ekituufu nawe okimanyi Shiba tomusobola Shiba muyimbi gwoyimba ki nedda kati eyo tuyinza obutagendayo ku nsonga yo tuyinza obutagendayo ku nsonga yo eyo paati ndala tuli kwena ensonga kati nga ku mateeka twagala otuwe ku tteeka y'amateeka gano nti twagala ne tuwawaabira omutwala ne tukizuula nti nno ne poliisi yakimanyako nti nno omuntu waffe yafiira wano naye netakikola ki kubanga nkimanyi kubabeera kuliko poliisi ffe omusango gwo nga kati kankumenyere office bwe gye ngenzeemu omusango gwo bukyagubaawo twatandikira katwe twaguwaaba ne tulaba CID n'atuwa IR akola ku fayiro eyo naye omusango guno okumanya gulina ekikyamu ekigulimu nze mbadde mmanyi omuntu bw'amala okuzza omusango nga bwe gutyo gwa murder case oba okola fayiro eno oli supposed gisindika mu kooti egihandling ewa State Antony kuba ye kooti era state gyatuula fayiro omwana yattibwa ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga fayiro okuva ekatwa okugenda obugenzi Makindye mu kooti yatuuka mu gwa 8 okuva ogw'omukaaga otuuka ogw'omunaana kiki ekyali wakati awo kye bali banoonya Spice Dana mu ggwanga yataalimu manager Roja mu ggwanga yataalimu ate nga neyo yennyini fayiro okugenda mu kooti twamala genda mu kooti Makindye ne tuteekawo embeera mu kooti ne tugiwandiika ne tugenda ewa state ne tumugamba ensonga bweti ne bwe tulina fayiro twawabidde Spice Dana ne manager we ensonga y'okutta muganda waffe naye fayiro lwaki eremedde ku poliisi ekatwe state n'atugamba fayiro tagiraba n'atugaana okuba ku poliisi n'abagamba bannange fayiro eriwa bweti ne bweti eriwa wakati mu kupapiriraawo balina engeri gye babivulugavuluga we batusindika mugende wa Regional State Antony naye nga ffe buli bwe batusindika tugendawo tugenda mu kooti bagamba fayiro gyeri teriiyo ne batusindika ewa Regional State Antony ne tutuukayo ng'era fayiro teriiyo nenziruka ku CID edikooti ekibuli nenkuba omulanga mbakulu ne mbagamba basebo tulina omusango ogutuniwe guti twaguwaaba twawabira Roja ne Spice Dana ku nsonga z'okuttira muganda waffe mu maka gaabwe oba okukwata dansawo Rita kyekikuleetedde okuyamba ku famire eno byonna bigatte wamu kubanga Roja yakwata omwana oyo nga yagenda nga tugenda ku presentinga ku kivulu kyange kya Carnival eyakagwa so yamukwata agenda na ku show preparinga bantu be kwetegeka ne bamukwata mu ngeri etategeerekeka nga bino ebyagundi ava wa mama we adda ku show ne bamuyoola so kati mu mbeera bwetyo nga bo we balina obusungu obwo obutasooka kulowooza nti naye abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku kye twakoze kubanga buli ffe tuli bayimbi buli kye tukola tuba twagala tukiteeke mu audience era tukikolera audience bwe batanyumiddwa yadde mbogamba nti tetukoze eki tetunyumiddwa kubanga eba yasasudde ssente zaayo so kati gwe batolina kitwala bwotyo oba olina gwe kwekkirizamu kugenda nekye wakoze nti ze kye nakoze nakikoze eki nakikoze naye ate bakugaa nti oli yafubutuka bbali aboogereko oli baali mu nteesegana eyali okubanga abakolera okitegeera naye ndowooza n'asooka n'abasaba deposit bondoza nga omanyi oluusi okunyoma kw'abantu olina agamba nga tukwatya deposit noza ne bafuna
abalala kati bafuna abalala ono show bwe yaggwa n'agamba kale nalimba tegekedde okitegeera nalimba tegekedde nga show bwe nagwa gwe namugamba kale singa ku show waleese Bafana oba n'oleeta omuyimbi gundi yandibadde yaki yakabi olina najja nagamba nti kale ekintu kye nalimba tegekedde kyali kigenda kubeera kyakabi era banesimanyi kwekuulya voice note ze basindikira oyo Rita ya Spice Diana ne ya Roger nga Roger agamba nti gwe Kirita tujja kukuba ojja kutusasula ne ssente z'otamanyi muwendo bw'oba tovudde ku brand yaffe yendo si brand si eziri ez'aba Bafana gye mwakola kijjukira Roger abo bonna abaana bonna baava mu Magic Town baava mu kibiina kyange so neŋŋamba ono gayi kyogamba nti ne bw'aba anyumya nga ffe nga nze Roger nlwanisiriza ebbanga ne muwa emyaka kati giweze ng'ena okitegeera naye nga ebbanga eryo nze ndimala kuba ndi muntu mugumiikiriza njagala kumanya omuntu atuuka ku kukola omuntu nga nze Roger byazza nkola byonna byankoze omuntu atuuka ku eyo ye asasulwa atya gamba njagala ndabe Katonda omuntu oyo aba akola ki gamba kiba kitya mu nsi njagala okuvaamuko nga ndabyeko ku mazima nga bono gamba nti gundi namulabira ddala nga nziba naye njagala ndaba omuntu ddala gwe nalaba nga nziba kyekinga omuntu okonze naye mba simukubye nga sina kye mmukoze kyenza ye Katonda bwe ndaba omuntu ng'oyo nga ye just ayina akola ki baba bebitwatano kugwamu amaanyi n'ogamba oba Mukama Katonda taliiyo okitegeera kubanga olabire dda nti omuntu oyo ekintu kyakola nga gwe tokimukolangako ate akola ki because abantu abo balukujjukujju asobola okubeera bwe nakogeddeko kiragamba abo tubasula tugenda genda nti ffe byonna ebisinga tubikola ng'oluusi tukwata abantu bujega okitegeera oluusi ng'ofuna experience mu kuyiga abantu bali batya abantu bali biki kubanga research ezo zitotya n'okuyimba abantu nti abo be bantu baffe akuwaanira wano n'avulugira eyo kati abakyali baffe amanyi okukubira essimu n'akola kino mwana ate twagala tuwandiikireyo akayimba twagala okole booti okitegeera ate ne bamaliriza nga ate omaze obbakolera ekintu ate najja oli nakubira essimu naga mwana muyimbi munna akwogerako kino akugamba bo baliwo okukyankalanya abayimbi abo mulaba nti tebakwatagana abayimbi abo bakwatagana naye ekitulo ky'okubanga tetukwatagana eri abantu abali mu industry abatwetera oli najja n'agamba ono nti omanyi kiriwo gravity nti mwana kati nze Roger yali antabula ne gravity okitegeera nga yinza okusindika voice eziraga nti gravity wambwa nnyo akwogerako bino ate n'akulaga nti nate nawagamba gravity wambwa nnyo ayinza okusindika bino ebintu kugamba nti ey'example yokka yange nga ne gravity oba n'abayimbi abalala biseo yembeera y'abantu abo abali omwo munda bamenya industry ne baleeta abayimbi ajja n'agamba kyo n'agamba oli kati mwe ne mwesanga nga omuntu omu yaliko obuzibu lwaki temukwatagana nga yaliko kajiko nattabula so mu mbeera eyo ebintu ebisinga byonna tuba tuyisa amaloboozi gaffe gano ebiseera ebisinga ne bw'oba tozze mu kufuna kuyisaawo ddoboozi lyo atleast lisigale nga ne bw'aba mwana we asobola okitegeera nti oba waliwo omuntu eyali akulemesezaako okulaba enjuba oba omuntu yakokota omugongo gwo oba omuntu yakulemesa obulamu omuntu yafuuka sitaani w'obulamu bwo bakimanye nti yaliyo era byonna ebiba bikulemye okukola bakimanye nti nno tebyakulema bulemi kukola byakulema because waliwo omuntu eyali emabega w'okulemesebwako akulemesa okukola ki ng'era bw'olaba abantu bwe batuba wano okubaako kyokola okweyagalya emigano olina kusooka ogifulumamu n'ogendako e Bulaaya naye bw'oba ng'ogyeyagaliramu wano olina kuba ndooza ng'ova mu famire eziri ezikulembedde ezisoboka okunyumira Uganda n'ogamba n'ekituufu ensi enyuma kuba ensi enyuma bannyabo ne bassebo naye kyekyo ekireetera abantu okuba nga bonna banoonya bwenkanya nedda bannange tukoleko tuti oba mbyafuzi oba mbyaki abantu babanoonya bwenkanya ate obwenkanya obwo bwinatuuka mu ggwanga lyaffe nga Uganda abantu ensi lwegendo nnyuma Okay Bafana nga tumaliriza olumbe lwaddi era sibula ku bantu nga tetunaba okusinabata bannayuganda mwenna gye muli mbasaba muveeyo tulwanyise ebikolwa ebikyamu webite mu nsi yaffe muleke kubiraba ne musirika abayimbi naawe ng'omanyi kino kibi okivumirira wadde oli muyimbi munno baako ettafaali lyoteekawo laga nti kibi olumbe lwaddi lwa mukaaga wa bunnamwaya